mbabuuza mulamu aliwa ne bangamba ali mu kisenge kati ne mpita mulamu wange muganda pastor mulamu Fred yali wali ne mugamba kino kye kituuseewo ne ngenda kugamba ntya mulamu nangamba tomugamba ne mugamba tasobola ate biwulirira walala kati bwe ntuuka mu kisenge ye yandaba nambuuza kye ekibaddewo mulamu ne ntuula ne mugamba pastor bagudde mbatemu nambuuza bali batya ne mugamba bangambye tebali bulungi nangamba anze mbulira amazima bwaba pastor mulamu Richard mufu bwabanga bafudde babiri Richard yatuta amasasi agasinga naye bwaba pastor mulamu ne mugamba Uncle Richard tanafa nengolede bangambye akoze eki afudde nenva mu kisenge nga sisobola kimugamba kati ye yasigala akimanyi kati nga nkimanyi wafunira obuzibu wa pressure obulwadde bwennyini bwalina bugenda kusituka kati nenvawo nenzira mu kisenge nangoberera najja nangamba Richard yafudde ne mugamba lwaki nangamba mumanyi yajja abingamba bwe tugwanga mbatemu ne tufa babiri ntute 9 afunye sasirimu naye kyensaba mukama obuweereza bwange sifiiranga walala wonna oba Kongo gye yakoleranga oba Somalia njagala nfe nga nina kyenfiiriridde nga si ggwanga lyokka naye n'obuweereza naye ate ne pastor mukwano gwange kati tuba tukyayogera mutabani wange nayingira mu kisenge n'akyusa TV kati engeri baba abavubuka ndowooza buli saa abeera ku simu n'afuna amawulire bw'akyusa TV atekako TV emu nga kuliko headline ng'omukyala sinnamugamba kigambo n'ekyo nga kuliko nti pastor akubiddwa amasasi driver afudde yatulirawo wansi sijja balimba nti kyali kyangu nsanyuke pastor awonye nga tekijja nangamba mulamu wange oyo waliro yazze ku Thanksgiving abadde tajja kubanga alina omwana muto wa myezi 4 ate naye abadde akyali mulwadde nangamba omwami wange kye yakoze kyabadde bulijjo ayagala nagamba ekirungi pastor mulamu kubanga baba bagenda bombi ate kyandi mukoze bubi nnyo nga ne pastor afudde ne mugamba naye teyandifudde nagamba teri ayagala muntu afe naye obuweereza bwe ng'ali maziga naye nga kyayogera nagamba bwe buweereza bw'omwami wange n'abaana bakimanyi taata waabwe yabagamba pastor omulimu gwe gwakola gwetaaga omuntu gwabeera naye alina abalabe bangi so olunaku olwo kyeggambye nti olunaku olwo nalulabanga bwolaba omusaalaba bwe gwali kwaliko amaziga ate n'essanyu olunaku olwaleero ebintu bibiri biri wamu amaziga ate n'essanyu naye amaziga ago ge gavaamu ate essanyu so njagala okwebaza Katonda olwa pastor okuba nti mulamu ate nebaza Katonda olwa Uncle Richard oluusi tumanyi onyumya ni mulamu wange nti waliwo ebintu bye yali ayagala okulaba naye ate ye yabifiirira waakiri bibeewo wadde taliiwo so nebaza Katonda olw'obulamu bwe nti yakyogeranga nga ffe tumanyi naffe ebyo bwe bityo era mulamu wange yatera okuddawo nangamba nti yaddangawo n'amugerezaamu engeri gye bakuuma omuntu kati nga naye ate bwe yabeeranga naffe era ng'atugamba n'agamba olaba bwe tuba tukuuma president